Mbaniriza mu wiiki empya gyenzikiriza nti ya buwanguzi mu mwezi guno ogwokusatu olwaliro ennaku z'omwezi 7 omwezi tubala gwa kusatu omwaka 2022 Ssentongo Frederick Lugonvu gemanya gange nkuwaniriza abalabi baffe aba Lugonvizi Show nembebaza okubeera nga muli naffe ku kadde kano nga bulijjo buli lwa Monday tubeera ffenna okwongera okutambuza obulamu nga ndi nammwe nga muli nange bingi ebibaddewo nja kusaasira baganda baffe ne bannyinaffe abalina okusomozebwa okutali kumu kubayitamu bingi byetasobola kumalayo obaolyawo mu program naye buli omu bw'atandika okubuulira embeera gy'ayitamu enzo gamba nti obaolyawo nze nkaabya kajanja obaolyawo nkaabya kyejo kubanga buli omu waali walabira omwezi n'enjuba buli omu waali walabira embeera enyigiriza walabira emirembe bw'obanga wooli wakyaliwo akalembereza muganda wange mwanyinaze gamba nti guma bangi abali ku muliro naye nga ne gy'alaga talabayo bangi abadduse nga bali si wabi naye olw'omutima ogw'okuyagga amaliriza ng'agudde mu sipiki erimu amazzi agookya n'olwekyo ebiseera ebisinga buli kye tukola twetaaga okuba nga obaolyawo nga tunatunuulira birungi ebyereere bigenda okwolekera tunuulira ku negative sides nti singa mu bulamu bw'ensi eno singa obulamu tubutambulizaamu akabeera kasinga singa nkola kino ne kibaawo omwami ono agamba agenda kumpasa naye singa omuntu ono andagiridde kino naye singa bangamba nkole kino naye singa obulamu tubusaamu embeera ya singa tumaliriza tutandikidde mu mbeera ey'okwefumiitiriza kubanga bingi ebibeerawo naga nti singa nnefumiitiriza singa nalowooza singa nawuliriza singa namanya ebiseera ebisinga si buli zaabu gwe tulaba nti abeera zaabu waliwo akabubi oluusi akabeera kungulu nga wansi w'akabubi ako wajjudde obusagwa wajjudde ekinnya n'olwekyo tulina okuba abeegendereza naye nga baganda baffe ne bannyinaffe abali mu bitundu ebyenjawulo ebitali bimu abali mu mawanga naddala eggwanga erya United Arab Emirates abali e Dubai abali mu overstay nja kubasaasira bangi bali mu overstay visa zaabwe zaweddeko anoonya ne watandikira okudda mu ggwanga erya Uganda talabawo kusoomozebwa kw'amaanyi naye nja bagamba nti tugume yembeera mwe tuwangaalira bitusoomooza ffenna buli muntu gw'olaba ayina embeera gy'ayitamu nga ye buli omu embeera gy'omulabamu oyinza okulooza nti yali obulungi naye bw'atandika okubikkulira bw'ajjako enkoofiira emuli ku mutwe olaba nti alina ekiwalaata bulijjo abantu balaba nga twambadde amakooti otulaba nga tuli mu masaati ameeru naye singa tusumulula amasaati ga n'amakooti ne tugajjako nolaba sleeveless ze twambadde ne tujjako sleeveless olaba ebiwundu olaba enkovu olaba ebisale abantu obalaba nga batambulira mu mpale banekaanekanye naye watandika okutunuulira ebizibu bye balina bingi buli muntu gw'olaba alina ebimusoomooza n'olwekyo gamba nti wakati ng'oyita mu kunyigirizibwa wakati ng'ensi olaba ng'ekweganye wakati ng'ogamba nti lwaki nze wakati ng'olaba nti buli kimu kirabika kyesibye njagala ojjukire muganda wange si ggwe wekka ali mu kudaaga bangi abalinga ggwe n'okukusinga ebiseera ebisinga tubeere bagumu tubeere bavumu embeera gy'oyitamu kulwalira ekwongera amaanyi embeera gy'oyitamu kulwalira yongere kukubiriza bwe bakeera ku makya ne bakubba ssente toggwamu maanyi bwe bakeera ku makya ne bakunyaga toggwamu maanyi bwe bakeera kulangira obwavu toggwamu maanyi bwe bagamba nti gowalemwa tolina kubagamba nti bannange oyina kusigala ng'okola okubalaga nti wadde mwandabanga ng'eyalemwa naye ke kaseera mbaswaze buli lwolebera n'abantu abaliwo okunafuya gwe oliwo okukola kulaba ng'obaswaza bangi be bagambanga nti tebasobola bangi be bayitanga bafeeriya naye olw'amaanyi ge batambuliramu ag'obuvumu n'obukozi bamaliriza bafuuse bawanguzi nga babagamba nti muli banafu temulina kye musobola mwalemererwa nga bafuuse bafeeriya buli muntu gw'olaba ali mu buwanguzi ku lwaliro buli muntu gw'olaba ali mu bulamu obw'okweyagala buli muntu gw'olaba gwe weesiimisa ng'omwegombesa bangi bamugambako nti yalemwa bangi bamugambako nti taliwangula wabula akabonero ke yakozesa kaali kamu ke k'okwagala okuswaza abo abagamba nti tasobola mu bulamu bw'ensi eno weenyumirizanga nnyo mu kubeera n'abantu mu bulamu bwo abagamba nti gw'oli feriya kitegeeza ogenda kufuna abantu abakuwaliriza okubeera omukozi ebitagambika ewatali kuwummula ng'okola n'amaanyi go mwana wa taata njagala kugamba nti bino byonna ebintu byetutambuliramu obulamu bwe tulimu bangi baatugamba tetuliwangula bangi bagamba tetulisobola naye abo abaakulangira abalaba nga bali bulungi ku lwaliro bw'onaakola nnyo ogenda basinga era ogenda baswaza
wabula bw'onaatandika okutambulira mu mbeera nti nze nalemererwa kubanga buli omu andaba ng'eyalemererwa, famire be ndaba ng'eyasiraana, ku kyalo bandaba ng'eyasiraana, gye twasomera balaba nasiraana, yonna gye nkuliri ne bemanyi n'emikwano gyange balaba ng'eyasiraana, naawe n'otandika okiyingiza mu bwongo bwo nti wasiraana, ogenda kufuuka feriya. Wabula bw'onaawulira ebigambo byabwe ne bikunyingira ne bikuyingira mu bulamu bwo ne bikunyiiza, kitegeeza olina kukola nnyo obalage nti nze gwe mwayita eyasiraana sisiraanangako. Kaali kaseera buseera. Chapita yange yali tenneggula. Oluggi olunyingiza ku buwanguzi lwali terunaba kuggulwa. Abantu bangi nga n'omunyolo yagukutte ogumutuusa ku buwanguzi, naye ng'alemereddwa okutunuulira gy'alaga, amaaso agatadde mabega bamugamba nti toyina gy'olaga, togenda kuwangula. Eyinza okuba nga passport gy'olina mu ngalo bwe buwanguzi bwo, naye olemereddwa gyeyambisa owuliriza ebigambo ebikuva emabega. Abantu bangi nga gy'oli mu ggwanga gye wagenda, kyekinyolo ky'okutte, ye stampuli gy'okutte ekuggulira oluggi lw'obuwanguzi, naye ogimye focus, amaanyi gonna ogatunuzza emabega mu boogera ebigambo byabwe. Omulimu gw'oli okola gw'olina okweyambisa okuyitimuka okutuuka ku ddala lye weetaaga, naye olemereddwa okufokasinga ku ky'olina okukola, owuliriza ebigambo by'abantu. Bakulemesa okuggula oluggi olukutwala gy'olaga, lugenda kweggala mwana wa taata. Buli muntu gw'olaba ali ku buwanguzi bamwogerera, buli muntu gw'olaba baamunafuya, buli muntu gw'olaba baamulabako ng'atalina makulu, naye ebiseera ebisinga buli muntu agamba nti toyina makulu, gw'olina okweraga amakulu n'otuuka akaseera n'obalaga amakulu. Olina kusooka kweraba ng'ow'amakulu. Bwe weeraba ng'ow'amakulu kitegeeza nti togenda kuva ku mulamwa, togenda kuluzinga focus. Ate bw'otaluzinga focus n'otava ku mulamwa, kitegeeza n'ababadde bakulaba ng'atalina makulu, time is coming. Nga bagamba akasajja twakanyooma, omukazi twamunyooma. Mu kyalo muyinza okuba nga mwenna mwe bagamba nti mwe mwalemwa, temuyina makulu, basiraana abo balaba kaki, mu kyalo mwe balaba ng'abanaku. Ekyo ekifaananyi kye babalabamu mulimo gwammwe okukirwanyisa. Bayinza okuba nga kye bakulangira kituufu naye nga ggwe olina okisaanyaawo. Bayinza okulanga bakulangira ng'omu ku baavu ku kyalo, bakulangira ng'omu ku baavu mu famire, bakulangira ng'omu ku baavu mu b'emikwano, naye ggwe olina okubalaga nti well, eggulo nabadde mugagga olwaliro, nabadde mwavu olwaliro sikyali mwavu. Amaanyi gatandikira mu ffe. Buli lwe twenyooma n'ensi egenda kutunyooma, buli lwe tuwuliriza ebigambo by'abantu oluusi bibeera bituufu, naye nga bwe bakulangira tova ku mulamwa, teweggalira mu kisenge kaaba, tambula obaviire genda okole. Ku kyalo we bakunyooma buli omu ng'akulaba ng'omusiru atalina makulu, vaawo buuka ebyalo 5, genda ku byalo ebiddako, genda mu ggombolola eddako, kola ssente ze olidda bugenyi. Baligamba nti yone yagenda ng'atambuza bigere, olikomawo ng'ovuga mmotoka mpya. Ge mazima agakaawa. Oluusi tulemererwa okutuuka ku bye twagala okutuukako olw'abantu abatwetoolodde, n'okutunyooma batunyooma, n'okutwagala tebatwagala, tebasobola tuggulirawo nzigi, tebasobola tuyambako. Baakewapya gy'olaga, weetaaga akaseera n'osenvula ku bigere oluusi, kubanga environment gy'obaddemu abantu bonna bw'obaddemu bakunyooma, bakulaba ng'eyasiraana atalina makulu, naye waliwo gy'ogenda ogenda nga bakulaba ng'alimu amakulu. Era abano baliikira ku makya ne babagamba nti Lugonva abeera wa nti ali Kampala. Ali Kampala nti ali ati nti musajja w'amaanyi, aliwa naawe. Olimala kuddayo wakati mu maanyi n'ebitiibwa, ne bagamba yono gwe twanyoomanga ddala nga yeggwe. Tambula ku bigere, va we bakunyooma. Famire ekulaba ng'eyalemwa, ekulaba ng'atalina makulu okuva ku baganda bo, bakitaawo abato, basenga abo, sinakindira oluusi n'abazadde bo bakulaba ng'atalina makulu. Tambula. Buli lw'owulira ng'olagaya nga nti ngenda kutuukiriza kye bannangira, osituka okole. Buli lw'owulira ng'oggwamu amaanyi nti ngenda kutuukiriza ebigambo byabwe, osituka okole. Ogenda kumaliriza ng'okoze ng'amaanyi g'abali bo bwe baayita obunafu ge gakufudde kyoli.
wakati mu kunyoma, wakati mu kulengeza, wakati mu kulaba nga atalina makulu, olina okubalagira nti nze gwe munyoma nyina amaanyi amakusika agali emabega. Ensi yonna esobola okuvaamu, naye gwe bw'oteevaamu ogenda kulaba obuwanguzi. Ensi yonna esobola okulaba ng'eyalemwa, naye gwe bw'okkiririzamu ntolemu nga okyali w'amaanyi, ogenda kuba muwanguzi. Ne bw'oba ogudde abantu bangi bagwa, Mukama alina enkyusa gy'akyusa obulamu bwaffe. Abadde ali obulungi, abadde alina ku ssente n'asiraana. Oluusi Mukama akikola okutusengejjera emikwano, kubanga bw'obeera ng'oli bulungi tolimanya mikwano gyo. Omuntu omulungi ali obulungi tasobola kumanya baani abamwagala na baani abatamwagala. Bangi bakubuuza, bangi baseka gy'oli, bangi bakukwata mu ngalo, bangi bakuwa obufuba kubanga baagala kujja mu ky'olina. Si buli muntu akuwa akafuba nti akwagala. Bangi akuwa akafuba n'akudda emabega n'akuwema. Naye Mukama bw'akuggyako mu eyo embeera ennungi gy'obaddemu, n'akwazikako mu mbeera esoomooza ne bwe ziba nnaku 5, zigenda kukumala okumanya baani banno, baani abatali banno. Onaagenda okuzuukuka ng'otegedde bw'olina okutambuza obulamu bwo, nabaani bw'olina okutambula nabo mu lugendo lwo olw'obuwanguzi. Mukama akwazikangamu akaseera ak'obunafu, ogenda kumanya baani banno. Wakati ng'olina ssente nga n'okuzibala ozibala, togenda kumanya baani banno. Yensonga lwaki tosobola kubeera serebu ng'oli mugagga, olina erinnya, olina ekitiibwa n'owasa, ebiseera ebisinga otomera, kubanga tomanya zze mwalaye naani azzirwa eki ky'olina. Naye wakati ng'ensi ekunyize, lw'olitegeera nti bannange, bano tebaali bantu bange, bano be baali abange. Njagala otunulire emikwano gy'olina egikusuusuuta, egikubuuzaako buli kaseera. Keera ku makyo bagambe nti omulimu gwaweddewo. Olinde amasimu agagenda okuddamu kukubirwa. Olinde baani abagenda okugamba nti walidde, jangu tukugabane kano ke tulina akatono. Bajja kubeera batono. Naye akaseera ko Mukama akatwazika bwazisi, atusengejjera abantu agenda otutuusa ku buwanguzi nga tulina abantu abatuufu be tulina okutambula nabo. Bantu bagamba nnyo nti abagagga tebayamba. Nagenda ew'omugagga gundi nga njagala mpe wali mu lugendo lwe. Olugendo olwamutuusa awo waali walulimu. Olugendo olw'otaalimu toyaayaanira makungula gaalwo. Never. Kubanga alina abantu be yatambula nabo. Wakati mu kaseera we yayemererwa tewaliiwo. Mu kaseera we baamunyagira tewaliiwo. Mu kaseera we baamuferera tewaliiwo. Omulinze ku makungula nga gengedde. Naye ku masiga n'amakoola n'amazizika tewaliiwo. Tewali mugagga agenda kukwata ssente azikuwe kubanga takumanyi. Abagagga bayamba abo babadde mu jjane yaabwe, so si abajja okulomba. Nengende w'omugagga bw'ati n'atampayo wadde omutwalo, ategeera ssente ye. Wamanyako akaseera we yabeerera nga tagulina? Wamuliisa? Abantu bangi be twasoma nabo, bangi be tukuze nabo, bagenda okugamba nti gundi yakikuba nti yafuna ssente empya n'enkadde. Olina akasimu ke, oyo no obbi wange. Olina akasimu ke, oyo no mubaka gw'olaba ffe twasomanga ffena. Hello muganda wange. Ombuzeeko nnyo muganda, nabadde wano n'enkulengera. Njagala nziye nkuwemu olukyalo. Omaze emyaka 10 tomukubira simu mbweyagala muwa lukyalo, weefuula amumanyi ennyo. Omaze nakutegeera nti kati ali bulungi. Be bantu be tulina. Muganda nga ombuzeeko nnyo, oba okyanzijjukira? Nze nkujjukira, nsobola okwerabira. Bajjukira abo abalina kye bali. Ensi teri kujjukira ng'oli mu kusomoozebwa. Ensi teri kujjukira ng'oli mu bunafu. Ensi teri kujjukira ng'embeera ekukyukidde. Wabula ensi egenda kuyaayaanira, era buli omu agambe nti akumanyi kubanga oliko w'otuuse. Beegendereza abantu abo. Tobagamba nti tobamanyi, naawe obamanyi, naye mu nteekateeka zo tebaliimu, kubanga ne mu lugendo lwo tebaliimu. Bigambo tebiwooma naye nga ge mazima. Lwaki tujjukira abantu nga batuuse ku buwanguzi? Wano baba batandika tubalaba ng'abasiru. Gwe njagala ogezese ku project gye watandikako edda, ng'olwedde eri mu kutambula ng'abantu tebagimanyi.
funayo abantu 50 ogibayitire nti njagala kukola kino ne kino. Bangi bagenda kugamba oli musiru, bangi bagenda kugamba weepanka, naye basengejje ojja kusigaza mbabire baga nti kisoboka bw'oba otambula nabo. Ne bwenaameruka bano baliddanga baga nti kale wagitugambako nti ne munziramu mutya. Baganda bange, bulamu bwa bulijjo waliwo yali aga nti Mwami Lugonvu oli motivational speaker. I'm not a motivational speaker. I'm not. Nkugamba ekyo ekyamazima. Motivator abaawo ku wakati ng'olemereddwa nagamba tonnalemererwa osobola. Nze nkubuulira mazima. Amazima. Bwe kibanga Kampala aganye sikulemeza mu Kampala gamba kirira mu kyalo. Nkubuulira mazima. I'm a true teller. Era kyovula ebigambo byange tebijja kuwoomera okujjako ng'omaze kutuukamu eyo embeera. Bw'onaagituukamu bigenda kuwoomera. Bw'oba tonagituukamu tobyetaaga. Era ojja kumpulira ng'ajobojja. Until bweganaye nabadde nzija kumakya n'ensinkano wa traffic. Nga tuli ku bitale nateetaawo n'aziyimiriza zadde zimiri najja ne tunyumyamu. Naye ebigambo bye yaŋŋambye byasigadde bintakula omutima. Yaŋŋambye Mwami Lugonvu wa traffic ayina n'amayinja. Yaŋŋambye waliwo akaseera wafuukira omusawo gye ndi. Waliwo akaseera we wafuukira omusawo gye ndi. Wakati ng'enseenyi ze ng'egaanye obulamu bwakyuka. Oluusi twetaaga kukkiriza ekyo kye tulimu ne tusalira ekyo kye tukkiriza amagezi. Wakati ng'omulimu guweddewo olina kusooka kukkiriza nti omulimu guweddewo n'osalira okuggwawo kw'omulimu amagezi. Olina kunoonya mirimu mirala oba olina kubita kubanga gibuze n'onoonya bw'otandika ogugwa. Abantu bangi bafuuse successful, abantu bangi bakoze eby'amaanyi, abantu bangi baguddewo amakampuni ne galanda ne gafuuka ag'ensonga kubanga bamala kunoonya gye babakozesa ne wabula. Oli ajaga nti Mukama mulungi, Mukama wa buyinza, Mukama wa kitiibwa, nafunye omulimu mu woofiisi. Ekyamakulu si kwe kukolera mu woofiisi. Ekyamakulu kyekyo kyojja mu woofiisi gy'okoleramu. Zino entebe ze tubeeramu ne twenyula ne kompyuta ezitali zaffe tezirina makulu. Ekyamakulu kyekyo kyojja mu ntebe z'otuulamu ezo. Okukolera mu mataala, okukolera mu SC nsonga. Era ne bwe weekubye ebifaananyi bya S tebirina kye biyamba. Entebe no bw'ez'okubisizaako emmeeza ezimasaamasa. Kompyuta empya ng'okolera kuzi Apple, simanya Apple zaani, ne bw'ez'okubisizaako ebifaananyi si y'ensonga. Naye ekyamakulu kyekyo kijja mu woofiisi gy'otuddemu. Osobola okutuula mu woofiisi nga n'omusaala bakusasula mungi naye ng'ekyo kye bakolera ekirungi ate kwe kusiraanako. Abantu bangi baabeera mu zi woofiisi akaseera ne katuuka nga omusaala balaba mutono ne banyiiga ne bafuluma. Manager n'asigalayo okubanga yali afuna omusaala munene. Ono omwana n'anoonya omulimu omulala wonna bwe yagunoonya ne gumubula n'atandika ebibye. Ku lwaleero akubisa manager omusaala gw'afuna. Biringa ebyagundi. Never feel comfortable mu kintu ekitali kikyo. Never. Olina okutunuulira woofiisi gy'otuddemu ng'oggyeko omusaala gwe bakuwa n'ogulako engoye n'ogulako essimu n'ozimba n'osasulako ennyumba. Amakungula gaagwo galiwa? Obadde ofuna omusaala from January to December. Obadde ofuna omusaala okuva 2021 paka 2022. Amakungula gaagwo galiwa? Omusaala si makungula. Omusaala ebeera nsigo gy'olina okukungula ewa n'otulaga nti kino kyenkozeemu. Kyova olaba omusaala gw'ofuna si kyekikulu naye ebyo byokola mu musaala gw'ofunye byebikulu mu byonna. Ne bw'onaaba ofuna obukadde 3 ne zikulema okuteekateeka oli ng'afuna akakadde kamu n'asobola oziteekateeka agenda kuyitako. Abasasula omusaala omunene ku mirimu si be bagagga abasinga.
Yensonga lwaki osanga kampuni eziri serious manager si abasinga obugagga. Osanga omukozi nga ajja essaawa 3 naye nga mugagga fugge kubanga amanyaka akatono kaafuna waakasiga obulungi. Naye gwe bakuzizika ne bakuwa obukadde 3 ne batakuwa budde bubuteekerateekera ne zisigala nga zikuyamba ku bulamu bwa bulijjo n'otazisiga. Twefumiitirize. Nyina amawulire amalungi. Bangi baludde nga bagamba Mityana Road, Mwami Lugonvu Mityana Road, otufunira dde ku Mityana Road, njagala awo nga Bujuuko, njagala nga Jeza, Mwami Lugonvu, nsobola okufuna poloti ye Bujuuko, nsobola okufuna poloti ye Muduuma, nsobola okufuna poloti ye Jeza, nsobola okufuna poloti ye Buloba. I have good news for you. Nina amawulire amapya gye muli. Eno estate esoose okuggulwawo ng'ebyapa byayo biri ready ku mmeeza. Mityana Road, bannaffe ab'e Fort Portal, bannaffe ab'e Bujuuko, bannaffe ab'e Mityana, bannaffe ab'e Mubende n'ebitundu ebyo ebiriraanyeewo. Twagigguddewo era yaggudwawo. Estate yaffe esangibwa Kisamula. Kisamula oba ovudde bayitawo Buloba Buyala nga tunatuuka Bujuuko osooka Kisamula wooweterawo kilomita 2 zokka okuva ku main road. Ekitundu kikula kya mulembe nnyo. Osobolera ddala okuvawo n'ojja mu Kampala n'okola. Osobola okuvawo n'ogenda e Bujuuko n'okola. Osobola okuvawo n'ojja e Buloba n'okola. Osobola okuvawo n'ojja e Buyala n'okola. Osobola okuvawo n'ojja e Bulenga n'okola. Osobola okuvawo n'ojja e Busega n'okola. Osobola okuvawo n'ojja e Nateete n'okola. Bayitawo Kisamula ye estate ebyaffe mubimanyi. Osobola okubuuzaako ku muntu ali awo okumpi mu kitundu ekyo nti poloti ye Kisamula nga ya kyapa 5 ku 10 ya sente mmeka. Bw'anaamaliriza ozikomparing ne ze ngenda okugamba bw'onaazuula ng'ezange ziriko waggulu. Nze muntu agaba exit ng'ogezesaako kwoyo za gambye. Naye nze gamba poloti zino fuuti 5 ku 10 zonna nga bw'oziraba za bukadde 13 n'ekyapa kyayo mu ngalo. Osasula obukadde 13 ne tukuwa ekyapa mu ngalo fuuti 5 ku 10. W'osasula lw'ofuna ekyapa kyo. Ziri Kisamula. Kisamula obeera oyise otambula bwoti atamanyi Kisamula nzoga nti Kisamula wewa oluva e Bujuuko. No, si Bujuuko, totuuka Bujuuko. Oluva e Bulenga odda Buloba tubale, oluva e Buloba nodda Buyala, oluva e Buyala nodda Kisamula. Waliwo ndowooza obwaluyala bwe mba simanyi nnyo oba bayita ku Mwenda naye awo wonna ndowooza abeera Bulenga bwe mba seerabidde. Bulenga, Buyala, Bujuuko bimu ku bitundu by'oyitamu n'ojja Kisamula ku Mityana Road. N'olwekyo ababadde bangi babadde baga nti ku luguudo olwo Mwami Lugonvu kiri kitya. Mityana Road twabafuniddewo estate yawedde n'ebyapa byayo biri mu ngalo fuuti 5 ku 10. Wali suitable for residential. Ekitundu kikula, good neighborhood, abantu bazimbye amayumba era ag'omulembe. Era jangu ganti ngenda kuzimba ennyumba malidaadi kubanga abasajja basitudde amayumba. N'olwekyo bukadde 13 enamba y'essimu kweri ku screen. Ojja kubanga ali eweero osobola okuweereza WhatsApp. Nja kuba njiddamu. Ali e Uganda osobola okuba direct kweyo essimu gy'olaba ku screen eya 0753 98 56 0753 98 56 39. N'olwekyo gamba nti eno riziki weeri abaagala Mityana Road abadde bagibanja abadde bagamba nti ki 5 ku 10 ku bukadde 13 ekisamula. Era negamba nti nga tonnabakola kirala bw'oba olina omukisa ng'olina gw'osobola okubuuza mugambe nti njagala poloti y'ekyapa ekisamula ku Mityana Road. Already ng'abimanyi oba agenda kukolera survey yaawo nti Kisamula wano mba njagalawo ku poloti y'ekyapa 5 ku 10 ya mmeka. Bwe zinabanga ziri wansi wa zino nze muntu ayagala omuntu afuna ekisinga. Bw'onaazuula nga ziri wagguluko I have good deal for you. N'olwekyo twagiguddewo eri open, ezimu ziri taken. Sinti tubadde tunagyogerako naye odde waliwo abaana bembadde nga nyina akasente kaabwe bensooka okutegeeza nti tugende ku gundi ku Mityana Road abagamba nti yes nga tutambula naye tukyalinawo plots
boolyawo eri abamu kwabo abagamba nti Mityana Road yankolera njagala wantu wensobola okuva nga nzija mu Kampala okukola Mityana Road Kisamula walungi nnyo kubanga abantu bava Bujuuko ate wantu otuuka Bujuuko poloti z'Ebujuuko twazoogerako wano Bukadde 15 17 18 oluusi n'okudda waggulu naye ate nga si ku kkubo ate wano Kisamula totuuka Bujuuko ku Bukadde 13 bwokka obukadde 13 nga kwe kuli n'ekyapa kyo eky'ettaka LW'OSASULA lw'ogenda n'ekyapa kyo kubanga byafulumye already biri mu ngalo zange n'olwekyo gamba nti bannamukisa osobola okumpeereza message ku WhatsApp abali ebweru w'eggwanga tuzze tukyogerako nti tukozese nnyo messages zanguwa okusinga calls tukozese messages abali ebweru kweyesimu gyolaba ku screen abali e Uganda bw'oba ng'oli wa WhatsApp osobola okuweereza message still oba osobola okuba direct n'ebintu bire nga bitambula bulungi bangi abalajana ne bagaba twafika kuyawano we have an opportunity oba oliyawo gw'omukisa gwe tulina mu kaseera kano munzikirize olwakadde kano ate nange mbaagalize ekiro ekirungi tweteeketeeka olunaku olw'enkya lugenda kubeera luwanvu olwa list gyenyina already eyabo abagenda okubanga balambula jjukira nti okulambula tulina emmoroka ezibatambuza ne zikutwala ku site ne zikuzza abaana bange baganda bange balungi nnyo bakutambuza butereevu ne bakutwala n'olabawo bw'oba olina kyeweebuuza n'obabuuza bw'oba olina kyeweebuuza ku kitundu n'okibuuza aye ne bakomyawo oba oliawo oyo asiimye yasasula era bw'otuuka naga nti tewankoledde oyo asiima nti walungi bwe wali kyenjagala era tubabuuza nnyo nga bakomyewo nti olabye nga wobadde weetaaga nti yes then you pay bwe kityo bwe kiri munzikirize mbaagalize birungi byereere wakati mu kwefumiitiriza n'okwezzaamu amaanyi wakati nga tetwenyooma tusigale ku mulamwa omutuufu nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbaagaliza birungi byereere